Sexy abafukira sexy. Sexy sexy beba tujja. Kuba sexy ebeba tujja maguru. Sexy abafukira sexy. Sexy beba tujja. Empumpuna ziba kutomba. Neboza ku federation ya Kenzo bagenda kubera mukuya whisky bwe bamala sexy batujje. Kenzo nabagoba. Kenzo chest those boys and girls. They used to be their fellows. Sexy abafukira sexy. Kenzo nabagoba. Nabagamba bwe mba mwagala sente tewali wano za bwerere. You should sign for that money. Never duka bali baloza sente za bwerere. Bali baloza sente za bwerere. Akabala akali katuwentebe where are you? Go ali otugana okugere wa Kenzo. Go ali otugana okuba ku sente. Go ali otugana okuba ku lusike. Lwaki waduke wa Kenzo? Kwa Kenzo yakugamba sente zenkuwa za kusayiningira. Sente zenkuwa okuyimba siye garanti. Kenzo nakugamba sente zenkuwa tandika wakiriye kiyumba kyenkoko. Kenzo bwe yamugamba okutandika ekiyumba kyenkoko. Enkera akudduka. Akana ako. Enkera kakira kudduka ne muganzi wako ne bakagoba noriye yali bamwa lumu ya studio najifule ya sex nefuka sexy. Kenzo nabagoba yaragoba nga sexy for sex nga malaya judde wali. Kenzo nabagamba this money is for signing, is for musician is sako. If you want that money you should sign here. Bwe bala banga birimo okusigninga tebagala kukola tebagala kulima tebagala kulunda tebagala kutandika business. Sexy abafukira sexy bagala sexy kunywa berea na whisky na shisha na cocaine. Kenzo chest those boys and girls they used to hang out with Eddie Kenzo. Kenzo ne mugamba why don't you give those posts to us? Kenzo gwa kusinga yatumme ebifo. Kenzo otijja nnyo watumme ebifo lwaki tewampa obwa accountant wandimpadde obwa treasurer nange nendya ku sente. Otegedde we bwe bamala okulya Kenzo abamye kati ne banyiiga olwo ne banyiiga Kenzo nga abamye tewakyali sex. Kenzo nga abamye sente tewakyali sex. Kati zetani their ego back to Eddie Kenzo because Eddie Kenzo didn't give them money. Money was for signing. So they want to show the public that they what is the people's side y'abantu etula kakiko ki etula wani esangibwa wani side y'abantu olukiko lutula lwakumeka side y'abantu etula wa tugende tulewo olukiko lubeera lwakumeka side y'abantu yaza kusa etula ddi mwanyiga kuba Kenzo yaba maseti zali za kusayiningira kulima na kulunda bo bagala kunywa shisha. Nabagoba kakati bazze wano bwe bazze wano ne tubalindira wano kuba luli TV ze zabatasanga TV ne radio ne tubagamba olunaku lulikya ensemanya abayimbi abatuufu kubanga ffe twali na sente nga mugululira TV n'ama radio ffe nga tebatuzanya ne tubagamba lulikya nga music waddala rhythm pandi rhythm vibe pandi vibe hit pandi hit nga bambala obusuuti bambala t-shirt engoye bazigula take ne tubagamba lunaku lumu tujja kuba kwa NBS ewadagala asirwanga nga beba wa interview nga ffe kizibu okuyimba kati music abefuulidde yadda muri yali temani made olutayise ku TikTok terutunda ffe kye twava twesavingira nga batwita bafala oye puzzle ne alien banyumya ne bakadama ffe tetusobola kwogera n'abakadama because they are pride yabwe bazise. Yes, you will die with your pride. Let us fekatwogere n'abantu fekatulembekere wano kubanga wali kyali kizibu bakwata nga bateekawo sente nyingi basasula TV zisiba zibazanya ne tubagamba olunaku lulikya nga music waddala ng'endongo ya ddala teri muggulirira kakati mujje njagala mujje ndongo ku ndongo lidi mupandi lidi let's music speaks dancehall R&B reggae kadongo kama ne Casanova. Let music speaks. Endongo keyogere. Femo muitangara siru. We gonna mash up to the fullest. Tell them, ask Ugandans, they will tell you. Walimu atu singanga nga mutu mega. Waliwe mwatu megeranga. Bebe kuru akugamba bwati. Elilist jatu alamba kuru. Bambo gamba deliver the artist you have. Is gonna deliver Eddie Kenzo. Eddie Kenzo has music. Is gonna deliver gravity. Is gonna deliver alien skin. Zembani is gonna deliver Lily Puzzle.
kubanga sibya sympathy abakulu bwe batunula muri listing bagamba yeah good convoy. Yes, this one will make this one, let them go to submission. Bajja kugusa Mason. Yes. Bebe kulu takansa mujega. Kati bakubye emimiro balaba bubi bebe kulu olwokuba bebe kulu tyabakansiza tebalina ngeri gye babandula kristi yabagenda okukola because there is no music. Beba tukuba basindika bambe kababe beba tukuba temujja tusobola. Let music speaks. Mwaguliranga bali let music speaks. Teri byakwekwasa teri byagulirira. Let music speaks. Mujja kutulaba kubanga baguliranga TV nga zibazanya fenga tezituzanya nga obasange makindye bekubye obuwowo befude bakabona ba industry mwana wawo talivaawo tebalivaawo. Let music speaks. Tujja kwogera ebyekisiru abantu tujja kubawe kininga ngate ne music tumubakuba boga mati osobola tugende mu studio unyenyumayo okabo wewe ndago tukusumulule lidi mojulire todanga mukutweregako otandika okutukuba n'okukwakala okutuputinga down because you want to see pasagwe otyanga abantu TV betazanya ne radio betazanya wegenderezanga nya abantu abakuba yitinga tebalina na video ngosobola kikola wiri manegiti awone wene baliza abana ba mama mwebali nyomwe balirettala banyina ze bakadama mwenna abana ba mama ju timu kisododo ju. Yes, mwebali nyomwe balirettala bana abajega mwe mu batadde kamanyi ne bagala buli kade batusule ne mubagamba kuluna bekwesiva luna be must shine ne bajonkere enkudi ne tubagala kale enkudi mugijonkedde tugibawadde je bakwata ito tugibala kati tuli ku kisododo jango tuwulire otwerege berege mo bawulire bagwe mo bawulire bananyiri kisododo genda kujjo twerege kukufe togenda kujjo tusobolegwe fete tukyali ku bibyo bya sympathy bwaba wulire otusobola tugende mu studio fena tuyimbe tekayo sound njitekayo ku TikTok kubanga bobe pridinga beparedinga bali balowooza pride egenda bayamba pride tekyakola ku mulembe guno yensonga lwaki tujja ku TikTok wano ne twogera n'abantu ne batuyita abasiru oyo batambulira mu kwegumya teri muyimbi ataagala hit va mu kulimba abantu ekikuyimbisa buli lunaku onoonya hit tenalabika yeparedinze azze ku interview nze sikyanoonya sikyaganyo hit ojagala lwakuba togiraba ate tokyasobola gifuna kubanga you parade yourself wefuula special ogamba gwe tokola live tonyumya n'abakadama mbutonyumya n'abantu yefula special bwabera mu motoka tabuza ku bantu atambulira mabega gonja tabuza ogenda kutuulira muguno mulembe gwa TikTok tugenda kukubanga buli lwokwata tolubala tugenda kukuba mpaka lwe tunakusindikiriza ojeno gye tuli mazina genkima nayo tukukubireyo tuli mukujja wali music wali omutadde mu ngome nganda labayo tumuyingizize ebbala tugenda kutuleeta ko muzannyo gwogwo togenda kuleta ku bebe kulu muzannyo gwe bebe kulu takansa banamba lujega kakati ali eno akukuta akuba amasimu munjogerere ne bebe kulu nanga nteke kuli city tajja kutekako kubaga tagenda kansa banamba lujega bwe twamusanga eri agenzo okuyimbira aba NRM agamba bajjeko TikTok live nengamba sobe mukwatire ddala bamulabi yayimbe empala zifukamu ize sagala bankwatira live bangambye omukolo mukwatire abamubi lwaki okubira bebe kulu kubanga okubira bebe kulu ate wagana okukola wali ng'okyalina oluyimba wagana okukola kati oluyimba lukuweddeko okubira bebe kulu akansa bajega kezo bwe yakugamba nti sente za kusayiningira sente za kusayiningira kubanga yalowooza alina kuyimba buyimbi kukka okuyimba tekumala baka makungula wogategera genda olime payini ali mu sente okuyimba sigala nti genda ogule yika amataka gyegali lima kali tunsi otegede lunda embizi lunda enkoko okuyimba sigala nti sigwa wasooka okuyimba bakafeero bayimba sigwa wasooka okuyimba babasudde bayimba abudu mulasi yayimba kiki kyogenda okuyimba lutalo kyatayimbi kiki kyogenda okuyimba bebe kulu kyatayimbi kiki kyogenda okuyimba kamiliyoni kyatayimbi nasingi kunganya kyokunganyiza ogenda okole kezo bwe yabagamba sente za kusayiningira n'abagamba mugende mulime muze sali musale n'abagamba mugende mulunde afe tetulunda bakulaba batyanga atoli serebo olunda ate fe tukutulunde fe tulunda tutye embizi enjalo giwulire makindi egenda kuluma ekukutule n'ennyuma kubanga gwe tewayagala kukola kubanga banno bayagala okukola tewayagala kukola
obwavu bugenda kuluma ate ne basuga mami babuuka basuga mami bakoma ku mulembe gw'abakenzo bakoma ku mulembe gw'abakenzo bagenda tekyali suga mami yadde akuwa omunwe gw'ennusu mpozi ng'ogenda kumwagala omuyingira okitegedde ogenda kufuna siriimu ku free of charge. If you are ready, go ne musanga jo mu studio ye paradise n'olukazi olukadde ye paradise n'olukazi olw'enzaala omwenda. You think you are still a musician? Now you are looking for survival. I find him what digibawa. Ye paradise ali n'olukazi olukadde lu second hand olukazi olukadde olwayagala Dr. Proper olwayagala Abdul Mulasi olwayagala gundi ono olwayagala ng'omugenzi Kasozi ewe olwayagala nga Kizito Zavuga olwayagala nga Mr. X ye paradise bebe kulu yamuyita akole n'agaana Mukama Katonda amukutte ennyuma Katonda agisibi ye paradise wadigibawa amabina gamukutuse empale egenda kukutuka endiki egenda kukutuka kwa tewayagala kukola kakati aliye yakola blackmail malisi and propaganda agenda atuonona agenda atambuza video. Do you know what happened to Pakwachi? I was performing omukazi olugwa alaja agamba imyere kele agamba loko content nzinandi mukoledechi abantu batandise basanyufu abantu nabagamba mu ludicha oba yabagambye bikine betabula local content vibe nefa and I deliver the wrong because of tribalism. I report to be cool on the education never chiraba omukazi we bamusamonins bamwise olida mugo kunewanikako odanga yono newanikako haze ba akola blackmail and malis kakati ali mu kusinika video kubanga agala sympathy. Nja kufana omuntu wano nja kufana bo ennyanja ekutemira tobaleka genda bwe bati abajega bajja bakujoge abajega bajja basanyewo byozimbi abajega bo baleka basanyewo byozimbi de bank abajega nwanye nabo bana abajega bakboba pa abajega na kunyimba kuno kutuyamba. I was a comedian njagala kutegeza ebyo bate bakubuuliranga nze nakolanga comedy bwa Eden Service Park nga nkola n'aba kabi nakolanga comedy ne kerekere navuganyanga nakolanga ne bali tojjo oboloza bi comedy byose bisobola nakolanga ne ba Mariachi ba Abuchaze. I was a younger boy gendo obuzesa media mighty family police kujerege ko gwe mu comedy onsobola kakolede bi video na buno obwana obuyimbi bwe makindye obwalemwa unayimba wagwe ngatowa abantu kitibwa buze bukoze kalimbwe oyinza kunereka ko mu bikomedi bye bitanyuma oyinza kusobola gwe tugende ku comedy store tugende kusoma ku comedy store mu stand up comedy go neregeko onsobole gwe mu bikomedi byo nze nakolanga ne bakerekere comedy ba Mariachi ba Sami the Mighty Family ba Litojjo ba Godi oyinza kunereka ko gwe mu comedy ola bantu ula butuzi ku YouTube abantu ne baseka ne bakugamba never skip lili puzzle videos will you tugenda mu stand up comedy gwe ntule wali comedy store mutule wali tutandika okusesa abantu ngache buli chenjogera sikidamu todanga muno norega ko nebyo simanyi misinge no ngono matako nakablokinza kutekalida mukunda nakablokinze nabo nobo bulumpenzi bugunizi nabo blokinze bonna buli akanjogedeko nakablokinze dayo ku video zabo ontagingemu olabo basabu blokinze nabo blokinze sikolagana nabajega nabo blokinze bonna tosobola kujjana werega ku data Farid tosobola kujjana werega ku bawa naleba. I will crush you ondeta kwa no muzanyo gwe ondeta kwa no kwa muzanyo gwe futumizi. Will you handle me? Will you win me? Do you think you will lose me? Do you think osobola go kusula gwe? Do you think you try for many times but do you put me down? Mogeze zake milunyi mingi. Do you put me down? Why don't you leave me? You tried very many times but do you win me? Mwajonkere nkudi wano nebega ta TV nezikuba Prime News bonna ne bawandika mawulire ne bagenda ku UCC ne bagende Mengo ne be parading abali na concert ne bagamba katikiro. Do you win me? Do you win me? Babekaba nabanerezeko ne basobola oyinza kunereka ko gwe nsobola oyinza kunepa ko gwe